okukozesa omukuumi agattiddwa Hon Francis abeere omukwano n'omugembe ng'agoberera abakazi abatuukirivu be batendereza mu bitabo ebitukuvu. Bba Francis amwesige ng'amanyi nti be bamu naye wakugabana mukyalawo ekyobulamu bwatyo amuseemu ekitiibwa bulijjo amwagale nga Kristo bw'ayagala Ekklesiya ye. Kale no Ayi Mukama tweyayiridde abaweereza abo bano Francis ne Brighet banywere bulijjo mu kukkiriza n'ebiragiro byo, babe mu nju yaabwe nga bakalanguko mu mpisa ennungi, bajjudde amaanyi agava mu mawulire ag'essanyu Evanjiri. Kristo bamugezeeko bulungi mu bantu bannaabwe, bazaale abaana nga bantu ba mpisa ennungi. Tuli nabo abasobodde okulabikako okuba tuli bangi abamu bayinza okuba tebanalabibwa bulungi naye nga weemuli. Kisabo kyaffe omusumba sooka okwanjulira omulabirizi obulabirizi obwa Mityana Bishop Bukomeko ali awo.